bakoze eki nga nkwate kubo ntambula tukkirira twasooka ne tuyita ku ng'olaba maka g'abantu ate si bikomera ne tubayita kabala wange abaana balina mu kuzannya ne mbuuza nga tetutuuka ko ye olaba liri ettaala wali ku geeti wali we tugenda koze kwe kumugamba kale ngolo ngenda neegumya ku mutima naye nga we tuyita era bagamba akanaafa tekawulira ng'ombe nga we tuyita wennyini wali so scarely nga you can't naye nga ng'omuntu ogamba nga tekikutuuka nga nako tosuubiriza na muntu oyo nga tutambula okitegeera ate nze nga saagala naye nkwata ekkubo ne tukkirira kati ekyasooka okujja mu mutwe nze ng'omuntu ntya amalaalo dijja ntya amalaalo nze ng'omuntu nasooka ne ŋŋamba ku mutima nga ndi mabega egamba naye omuntu gyantwala ewali amalaalo kitegeeza waba wakoma naye nga nkyalaba layiti gyaŋŋambye geeti kumbe gye nali mmanyi nti geeti teyali geeti nga wonna agamba oli yasiba ettaka lye ekiro bateeka amataala gagendako nze nga mmanyi nti ki nga ddamu aŋŋamba mpa ku ssimu yo nga mugamba ate nkuwa essimu yange kuki essimu ngikozesa nange olaba tukola ki tuyita mu kakubo katini si wamanyi eno kati siyinza kujjako ki layiti nagamba nti njagala kubirawo ku geeti tutuuke nga tuyitawo buyisi nga mugamba tutuuke ku geeti nkole ki nga tutambula tuba tutuuka mu maaso kakubo kafunda amalaalo galinga wano kati wano kakubo wano baliwo ennyumba gye baali bazimba kati twagenda okgendayo naye nga ennyumba yakola kibagimala nga tutuukawo kati nga ye nzirako mu maaso nga ddamu akyuka nga ŋŋamba mpa ku ssimu yo nkubire omusajja obusala omugaati ne buno obuba obuwanvu nga kekambe kakutte dijja natya nate akasawo ne kagwa I swear nali ngenda ku like nga wonagenda nti kangene ne buno obusente bwe maliza okukola mbuteeke ku banka dijja nakwata ekkubo nga akasawo ekyo gye wali ogenda okufuna ezigule no nali ngenda kuzidipositinga gye nyina oziteeka kuba kyali tekigenda twala wadde eddakiika mmeka 3 tezisobola twala ddakiika wadde 3 wadde 5 wadde essaawa ne nkwata ekkubo ne ŋŋenda najjayo akambi ne mpulira ebyenda nga bitokota n'agamba sirika ate toleekaana ne mumugamba nsirika sireekaana nkukoze eki kati nze mu mutima nga ninamu eyo ne mubuuza nkukoze eki ki ekyo kyoŋŋamba ekigenda okunzisisa ky'oyagala nga mugamba simu nga mugamba gikwati woba obwedda gyendaba gy'oyagala nga ngikwata ngimukanyugira ku ttaka n'akasawo nga nkamukanyugira nga mugamba mulimu emitwalo agaali 3 I think ne mugamba mulimu ne ssente zikwata okole ki ogenda ondekera obulamu ng'agamba nkugambye tondeekaanira sirika oŋŋamba ngaani ne mubuuza okugamba ngaani nkugamba bugambi bw'oba oyagala bintu bitwale ondekera obulamu nenjogera ekigambo nagamba kimu wabula abaana bano balinzisa ekyo kigambo kyo nayogera ddigi nga mpulira ntidde sirina nakiyinzizaako wadde kyenjogera abaana ababo kyenayogera kyokka ne mugamba kale singa abaana bange si be babadde by then muwala wange yaliko oxygen yali ayina pneumonia oli mukyala mufumbo kati siri dijja ne nkwata ekkubo ne muweereza bino kati ka distance ako ke yali alimu ngamba rawundi ey'okubiri bweba eyo tekumaze omanyi ekigambo kye yaŋŋamba oyo omusiru yaŋŋamba kigambo kimu oli musiru oyagala kunzita kyekigambo kye yanziramu neŋŋamba naawe otya okufa ku mutima naye nga neegumya ki ndabe bw'amala okunkozesa agenda oba nzita kuba nali nfukamidde nga akasa akatadde wano ku nkizikizi ez'omugongo yakozeseza kaso ng'akataddeko nga buli we yenyeenya nga nako kenyeenya nga kakusala n'akumaliriza okukola bye yakola
nakwata ekkubo nayumirira nga wali side nakebera mu kasawo sente ze namugambye nangamba jjamu password y'essimu yo ng'amazima ga Katonda Dija sijjukira password nangamba ogenda jjukira oba nkuggyeko obulago nali nateekamu linnya lya mwana wange nenjiteekamu nangamba genda eri mu setting obijjemu Dija nabijjamu essimu n'agitwala nambuuza sente mmeka ku ssimu kwaliko emitwalo oba gyali ena ne mugamba kuliko nangamba mbuulira pini nenjimubuulira n'azeesindikira nagenda olaba nga gyeyo essimu mu poketi y'emabega ng'obudde alina essimu nga ze saagirabye n'agijjayo n'alaba nti zigenzeeko n'akasawo n'akankanyugirawo n'akwata engoye zange n'agamba leero owonye olulala ndikutta kyekigambo kye yaŋŋamba naye agamba ndikutta ng'amazima ga Katonda nange nsobola omutta ku kye yali akoze. Kaakapiira yakakozesa teyakakozesa weekebeza gye tugenda nenkwata ekkubo n'akwata engoye zange topu yali already agisaze empale n'agikwata n'agitwala n'agitekanga ku kkubo kati nze nali manya agitutte Dija natambulawo wonna wonna nga ndi bwereere nga bwe nazaalibwa nga bwe nazaalibwa ne tukwata ekkubo n'engenda n'enkonkona omukazi nali nga bakyayogera abantu nemukonkona ne mugamba nnyamba kati nze nga nze omuntu ntuuka ne ŋŋamba bw'anaavaayo nannoonya naye kati ogwo omulimu gwa sipa guba gukalubye maada naguvaamu kati obeerawo oti mbeerawo ng'omuntu wabeera okukola kino okola kiri emirimu gyo gyafa ate emirimu gyange emirimu gyafa n'ogezaako okola ogambe nti kanteekewo kano ogenda olaba ate nako nga kagudde fayini tuli bayiiya ba mutwe ne waliwo ekintu ekimu nga kyo ne bw'okola otyo ng'olaba olinga azannya katemba n'ogamba akansooke ntuule mu kku noonye ekiddako naye ng'ogamba onoonye ekiddako nga n'ekyokulya tokiraba okitegeera naye ebintu bwe bityo byonna bibaawo mu nsi bituyigiriza olumu nze bwe ŋŋamba bituyigiriza olumu ng'omira peepu ngamira peepu ng'omuntu abasawo bagamba batya bakuwa buwistwait tewabeerawo zonna eziraga basooka ne bandeka like awo lwennyini baamumpa ne baŋŋamba nja kuddayo within 2 weeks bankole check up full body wamira mulundi gumu oba wali olina okumira for those 2 weeks olina okumira mpaka eddagala eryo libakuwadde liggweyo then eddeyo nga liweddeyo bakukebere baddamu ne bakukebera buto baŋŋamba nti process y'okumira peepu mbuna eri very like stressful bweruma oyisibwa stressful bwebanga abalwadde basiriimu Dija bwe batyo babeera ng'omize peepu abalwadde balina ebizibu sijja kulimba siri mulwadde wa siriimu wawunga wakola otya empeke ogimira n'ekulemesa okwebaka otulo empeke ogimira ekisooka nnene nze ng'omuntu saagala mmira si nnene nnyo as much bw'oba omanyi sipro bwabeera sipro w'abaami ayina bakwano be be yayogeddeko omwami be yayisa obubi by the way neerabidde okuteekamu ekifaananyi ky'omwami yo naye ku luno ngenda kiteekawo abantu bakirabe kuba nalabye abantu nga baŋŋamba ng'ekifaananyi tetukiraba nenzirayo nendaba vidiyo nga tekiriimu kitegeeze yakoze edit teyakitaddemu naye ku luno ngenda makinga sure tukissaamu njagala okujjukiza nti teweerabira kozesa majaani ga Natural Tea Hub gano ge majaani gokka agakusala ku weight oba oli mwami oba oli mukyala banoonyeko ku nnamba yaabwe ey'essimu gy'olabawo wammanga nsanyusa okukulaba nange okusanga mukwano oli otya ndi bulungi oli bulungi okakasa okutwaliza ewamu na kati ndi bulungi kati ogenza otereera oli otya bitambula bitya tebirina bitambula kuba nafiirwa emirimu gyange wafiirwa emirimu gyo okay kati gwe naawe olinneeko siri neekolera gyange wabula nali mu bizinesi eyange
omusajja omu nali nga nkola massage nina business ya massage ng'omuntu nagenda nankubira essimu okusinziira ku mitimbagano gino ejajja mbeera nteekayo abawala okulaba abasajja balaba abawala kati okusinziira mu ebyo omusajja omu n'avaamu n'agamba ayagala boss. Ayagala boss? Gwe boss yali ayogera? Yeah. Tayagala muntu mulala yena. By then alinamu challenges za ssente. Ne ngamba lwaki sigenda ne mukolako ng'agamba ayagalamu ka simple massage. Ne mugamba ssente zaali nnyingiko n'angamba agenda kumpa emitwalo gyali 15. Zaali ssaawa emu ey'ekawungeezi. Olunaku sirujjukira bulungi. Nansindikira message ne mugamba teekako transport nzije nkole ki bw'oba oyagala nze nzije nkukoleko. Ne ndeka abaana nembaako manager wange ne mugamba nsaba obeerewo ku business ngenda kuba nkoma within 2 hours nenkwate kubo nengenda okumukolako ebulenga kuba nali nyinanga nze omuntu transport netambula nengenda kuba nali neetaaga ssente temwalimu nti sexy oba ki sort of yali just pure massage. Yeah, yali just full body. Yeah, full body. Okay. Nenkwate kubo ne tugenda kati bwe nangamba ogenda kujja otuke bulenga ku mafuta ga as wegali bulenga bagayita mafuta ga as kuliko AS nagamba jangu kwaga mafuta ojja kuba bw'otuukawo nkubireko kati nze bwe natuukawo nali nyina akacupa ka soda nga mulimu straw nga nyambadde sun goggles ne nyingira supermarket nzije mu chewing gum so that mutuukako ng'omuntu era nga wobitegeera nga breath yali fresh. Nentuuka ku mafuta ga Samusangawo nenva mu supermarket nga nyina nali nkutte pike mu ngalo n'akacupa ka soda ne gago mu ngalo. Nangamba oli luddako nze ntuuse ku mafuta ga naye nga sikola ki sikulaba gayo oyo tabeerawo wabula ava across the road gy'ava najja ng'omuntu asooka n'akulaba nga n'akwetegereza kati ye mukundaba yandaba nkutte eggago n'ambuuza okutta akambe konza yiye kyogamba muno nzize kutta kyenamugamba naye sitakifuuka ne sitakiwabudde n'asala oluguudo najja nangamba weyongereko maaso ova ku mafuta ga asaawo waliwo akapande k'essomero kati waliwo ekikkayo yava wansi across the road najja nemubuuza kati tulagawa gayi nga era bw'obamanyi bagayi ngaali so cute ali so cute ng'awunya bulungi ngolaba he is responsible okitegeera kati boda kwe kujja n'agamba emmotoka yange yafunyemu obuzibu njitadde wali mu parking naye tufune wano boda tugende onkoleko then okole ki nja kudropinga nkutwale kati massage omukolera ne delivery like ojja n'omukolera maka g'omuntu lwaki omuntu aba tajja ku spaayo si buli omuntu ajjayo abamu otuma omuntu n'agenda paka we bali abasinga obungi baagala nnyo delivery olw'ensonga tebeesiga bifo byaffe bagamba nti tebirina privacy kyekibaleetera okugamba nti kye babeere nga bagenda engendayo massage ki massage era ng'omuntu gwe yalibadde nga yeetaaga abambikola babitegeera kikyenjogerako bakitegeera mbadde sikimanyi nti omuntu osookuba essimu ku spa n'obagamba mugambe ni masuusi ansange wano bonna abasinga baagala nnyo delivery olw'ensonga privacy ntini mu maspaga agasinga baba balowooza tuteekamu kamera okitegeera naye ate tetubikola ebyo nenkwata ekkubo nentwala mubiri nkole massage omugagga nentuukayo awo wetwali tulinyira boda waliwo boda eyasooka nejja negenda Hadija omusajja yajja nga walive omutunuulira booti toyinza mugeraageranya mu bintu bye yakola nti akisobola okitegeera
nakwata ekkubo piki yasooka okujja nejja nenkwata ekkubo n'alamuza nayo naye by then agenda okulamuza ne piki agamba alina owa booda wansaba essimu yange nkole ki njimuwe akubire owa booda wajje mbweyiye eweddeko omuliro nemuwa essimu kati nalaba nga agiremedde nnyo ng'omuntu naye kati ku mutima nagamba ye luzibu kyono ngotampasimu naye mugamba soko mpa essimu yange ng'olwo booda agamba mbu taliiwo manya obudde bugenze saawa olemu nga buwungedde nenkwata ekkubo ne tubeerawo ne tulinda booda ey'okubiri ne ntuula ku piki nampa essimu yange bwe twatuula ku piki natuula mabega saamutuula mu maaso natuula mabega we twagenda kati amafuta we weeyongera mu maaso waliwo ka petrol station yakaliyo oba kasheero kaali kasajja katini era sijja mu describinga nnyo kuba yantama nakwata ekkubo ne tutuula ku piki twali tujjaako babiri ne tugenda twatuuka ku mafuta bagasheero maaso bwoba ovuze nga bulenga nodda mu maaso eyo waliyo amafuta amalala bagata sheero oba awo wennyini boda we yatuteeka kati nze saakisooka kiraba mu mutwe nti omusajja oli owa boda tebamuwadde ssente nakijjukira oluvannyuma yiyi ate gwatamanyi lwaki tamuwa ki ssente ng'olumaze n'okuvaayo buli kimu kintuuseeko mubuuza lwaki tebakoze eki nga nkwata ekkubo ntambula tukkirira twasooka ne tuyita ng'olaba maka g'abantu ate si bikomera ne tubayita kabalala ng'abaana balina mu kuzannya ne mbuuza nga tetutuuka ko ye olaba liri ettaala wali ku geeti waliwo tugenda koze kwe kumugamba kale ngolo ngenda neegumya ku mutima naye nga we tuyita era bagamba akanaafa tekawulira ng'ombe nga we tuyita wennyini wali so scarely nga you can't naye nga ng'omuntu ogamba nga tekikutuuka nga nako tosuubiriza na muntu oyo nga tutambula okitegeera ate nze gasaagala nenkwata ekkubo ne tukkirira kati ekyasooka okujja mu mutwe nze ng'omuntu ntya amalaalo dijja ntya amalaalo nze ng'omuntu nasooka ne ŋŋamba ku mutima nga ndi mabega ama naye omuntu gyantwala ewali amalaalo kitegeeza waba wakoma naye nga nkyalaba layiti gyaŋŋambye geeti kumbe gye nali mmanyi nti geeti teyali geeti nga wona agamba oli yasiba ettaka lye ekiro bateeka amataala gagendako nze nga mmanyi nti ki nga ddamu aŋŋamba mpa ku ssimu yo nga mugamba ate nkuwa essimu yange kuki essimu ngikozesa nange olaba tukola ki tuyita mu kakubo katini si wamanyi eno kati siyinza kujjako ki layiti nagamba nti njagala kubira wa ku geeti tutuuke nga tuyitawo buyisi nga mugamba tutuuke ku geeti nkole ki nga tutambula tuba tutuuka mu maaso kakubo kafunda amalaalo galinga wano kati wano kakubo wano baliwo ennyumba gye baali bazimba kati twagenda okgendayo naye nga ennyumba yakola kibagimala nga tutuukawo kati nga ye nzirako mu maaso nga ddamu akyuka nga ŋŋamba mpa ku ssimu yo nkubire omusajja tukole ki tuyingire nga mugamba naawe tutuukewo butuuse okonkona baba bakola ki bakumanyi loogi ko ye nti era loogi si wange nga mugamba ate nga luli akugambye nti mugenda nga gamba era loogi si yange Hadija mu bulamu bwange mbadde siyingirangako mu loogi gwe gwali nti gugenda okusooka nenkwata ekkubo neŋŋamba kaŋŋume nveeyo naanaaba ku ddagala ng'omuwala bw'obeera nga tugenda tutambula kati tuba tutuuse mu maaso nga wonagamba akukubye ng'ebita bibiri okudda wali ng'akyuka akutta akambe Dija akawaavu nga kamera emenya bwe kati mu mwezi ng'akawaavu omanyi akambe buno obusala omugaati ne buno obuba obuwanvu nga kekambe kakutte Dija natya nate akasawo ne kagwa I swear nali
ingenda ku like nga wonagenda nti kangene ne buno obusente bwe malizo kola mbuteke ku banka Dija nakwate ku nga kasawo wekire ekyo gye wali ogenda okufuna ezigule no nali ngenda kuzidepositinga gye nyino ziteeka kuba kyali tekigenda twala wadde eddakiika mmeka 3 tezisobola twala dakiika wadde 3 wadde 5 wadde essaawa nenkwata ekkubo neŋŋenda najjayo akambi nempulira ebyenda nga bitokota nagamba sirika ate toleekaana nemugamba nsirika sireekaana nkukoze eki kati nze mu mutima nga ninamu eyo nemubuuza nkukoze eki ki ekyo kyoŋŋamba ekigenda okunzisisa kyoyagala nga mugamba simu nga mugamba gikwati woba obwedda gyendaba gyoyagala nga ngikwata ngimukanyugira ku ttaka n'akasawo nga kamukanyugira nga mugamba mulimu emitwalo agaali 3 then nemugamba mulimu ne ssente zikwata okole ki ogende ondekera obulamu ng'agamba nkugambye tondeekaanira sirika oŋŋamba ngaani nemubuuza okugamba nga ninkugamba bugambi bw'oba oyagala bintu bitwale ondekera obulamu nenjogera ekigambo nagamba kimu wabula abaana bano balinzisa kyo kigambo kyo nayogera Dija nga mpulira ntidde sirina nakinzizaako wadde kyenjogera abaana ababo kyenayogera kyokka ne mugamba kale singa abaana bange si be babadde by then muwala wange yaliko oxygen yali ayina pneumonia oli mukyala mufumbo kati siri Dija nenkwata ekkubo nemuweereza bino kati ka distance ako ke yali alimu ngandaba nsobola okudduka nyambuke ku nnyumba ziri ze tuyiseeko nkonkone nfune obuyambi ya rabbi okugulu kuno nafunamu damage lumutu nafunako accident bino betubeera ku kkubo ne boda yankoona okugulu evivi ne liseseetuka n'ensoka n'entoba nalyo ebbange nalinga okugamba nti kantekeko emisinde nziruke evivi ne lyesika ne linkuba wansi kati obulumi bunnuma bwa vivi okugulu mpulira kwagala kukutuka wabula omanye obusiru bwe nakola namugamba kimunga tonanzita soko nsike mu kugulu kuba okugulu kukola ki mpulira nfa nga nenyolerawo wansi okugulu oba yali mu maaso ng'ekutte ekyalinga kimbeerako ebiseera ebingi nemugamba okugulu nfa nyamba naŋŋamba najja nakusika oyo omusiru najja nakusika namala naŋŋamba kati obadde odduka saakuganya okudduka waliwo akambewo yakanteeka naye kati ebbala ligenze liggwawo yakanteeka obanga wano kukutu wennyini nagamba nkusaleesala emisiwa gyonna ngikutule nemugamba nsonyiwa naye nkukoze eki ompisa sigaanyi oli kwewerera olina kyoli okukola nti nyina kye nali nkukoze munnange nga nkwata ekkubo ng'omusajja akwata ŋŋamba weyambule obutalekamu ng'akwata akambe ke kennyini ng'asala topu gye nalimu nali nyambadde ekipale kino kisota panti nagamba weeyambule Dija naye eyambula nga waŋŋamba neeyambudde fayini nensigala nga bwe nazaalibwa ng'awo wamuli tewali wadde omuntu asala naye nga nakubyeko ne ku nduulu ng'ennyumba eziri okumpi zisobola okuwulira Dija ne neeyambula nze nzenna omusajja nankutamya ku malaalo nankozesa namukwatira n'akapiira nenkajja mu nsawo nenkamuwa aleme okunsiiga obulwadde yaŋŋamba bw'oba olaba nsobola okukozesa akapiira nga bw'ofaanana omusajja oyo kye yaŋŋamba ne mugamba kale bw'oba ogaanye kola ky'owulira oyagala ku mutima ondekera obulamu ogende nankwasa ku malaalo waliwo entaana zaali awo naye nkwatako nankozesa n'amaliriza ne mugamba nkuweme rawundi ey'okubiri bw'eba eyo tekumaze omanyi ekigambo kye yaŋŋamba oyo omusiru yaŋŋamba kigambo kimu oli musiru oyagala kunzita
kyekigambo kyeyanziramu neŋŋamba enaawe otya okufa ku mutima naye nga neegumya ki ndabe bw'amala okunkozesa agenda oba nzita kuba nali nfukamidde nga akasa akatadde wano ku nkizikizi ez'omugongo yakozeseza kaso ng'akataddeko nga buli we yenyeenya nga nako kenyeenya nga kakusala n'amaliriza okukola bye yakola n'akwata ekkubo n'ayumirira nga wali sayidi n'akebera mu kasawo sente ze namugambye n'aŋŋamba ajjamu paasiwaadi y'essimu yo ng'amazima ga Katonda Dija sijjukira paasiwaadi n'aŋŋamba ogenda gijjukira oba nkuggyeko obulago nali nateekamu linnya lya mwana wange ne ngiteekamu n'aŋŋamba genda eri mu setting obijjemu Dija nabijjamu essimu n'agitwala n'ambuuza sente mmeka ku ssimu kwaliko emitwalo oba gyali ena ne mugamba kuliko n'aŋŋamba mbuulira pini nenjimubuulira n'azeesindikira nagenda olaba nga gyeyo essimu mu poketi y'emabega ng'obudde alina essimu nga ze saagirabye n'agijjayo n'alaba nti zigenzeeko n'akasawo n'akankanyugirawo n'akwata engoye zange n'agamba leero owonya olulala ndikutta kyekigambo kye yaŋŋamba naye agamba ndikutta ng'amazima ga Katonda nange nsobola omutta ku kye yali akoze kaakapiira yakakozesa teyakakozesa weekebeza gye tugenda nenkwata ekkubo n'akwata engoye zange topu yali olwedde agisaze empale n'agikwata n'agitwala n'agitekanga ku kkubo kati nze nali manya agitutte Dija natambulawo wonna wonna nga ndi bwereere nga bwe nazaalibwa nga bwe nazaalibwa ne tukwata ekkubo neŋŋenda nenkonkona omukazi nali nga bakyayogera abantu nemukonkona nemugamba nnyamba siri mutemu siri mubbi wabula babadde bampambiddeeyo ko omukazi kwe kuŋŋamba bakuwambiddeeyo eyo bagendayo koza omusajja ŋŋambe tugendamu kiri ekizimbe ekyakawali amata n'agamba eryo ttaka ly'abandi gwe lyogamba lyobadde ogenda kokakasa mmwe simu abagala otutta nemugamba nnyamba nemusomera ennamba ya taata wange nemugamba akubira taata wange eyo waffe munene nemugamba bamuyita gundi ne gundi nsaba omukubire omugambe muwalawo gundi ne gundi dino eryange ayinza okuba talite naye muwalawo gundi ne gundi alina obuzibu bwaguddeko omubuuza amannya gange bwagakubuulira kkiriza onnyambe kale mpa ku leesu neebikke omukazi yagaana okuggulawo yagamba n'abaana be basembereyo Dija nembeera awo nga nkaaba nga ntirika omusaayi nga ndi bute omusaayi gwali guvaawa nga guva wano mu nsingo n'omulala nga guva wano ku mbulago yakusaza akambi bulungi nnyo nemugamba nnyamba waliwo enkovu ku mukono omusajja oyo yagenda atya okuva mu kifo awo okugenda akulekewo yakwata akambe ke n'akaza mu nsawo n'akwata engoye zange n'engatto zange n'aŋŋamba mu ddakiika 5 njagala oveeyo kati tongoberera saamanya gye yalaga Dija saawamanya omusajja yatambula butambuzi mu kutya okungi yaŋŋamba tunula eri nentunulayo nga mmanyi nti agenda kwata oba njabuluzeemu mu mugongo n'agamba ng'ayimiridde ng'eri distance leero sikusse naye olulala ndikutta kigambo kye yaŋŋamba nakati kikyampuumira mu mutwe n'ogamba ono omusajja namukoze nga siirina nakye nali mmukoze nenkwata ekkubo Dija nentambula nensaba obuyambi ne babunyima kati mba ndi awo ndi kusaba buyambi wavaayo abasajja babiri nga bakkirira ku mutima nagamba nnyamba nga nkuba omukazi bwe nti nga ngamba bwe bansanga ku lubalazalo bagenda kunzitirawo naye nga nkona bwe nti ku njuye nnyamba gulawo nnyingire nnyamba ontaasa omukazi yagaana kale sijja musonyiwa naye kuba omuntu bw'ayogera bwatu n'akuwa n'obujulizi nti no ndi gundi ne gundi wakuba obutemu era bungi ndowooza yali tamanyi kiteeka ekitundu kyabwe nabo bakimanyi okitegeera naye omukazi yakwata kimu ndaba abasajja bajja omutima gwenkuba nga mbaleese munne bammalirize ndowooza nga omutima ndi mugamba nti oba oli amugambe lwaki tomusse ddayo omumalirize
Dijja omukazi omanyi kyakola yateekako ttaala abasajja ne bajja ne bandaba kumba abasajja bendaba balinga bakolaawo bazimbi abasajja be bakwata essuuka ne bagimpa bagijjawa mu nju yaabwe bali neighbor n'oyo omuwala nga bomanya ebyabazimbi baba bazimba nga balinamu akafaliso munda ne bakwata ekisuuka kyabwe ne bakimpa ne bakinzingako nti obuweerere bwange obutabulaba ne bampereke omukazi n'abagamba mumuwerekereko mumutuuse ku kkubo n'akwata emitwalo 2 mu ddirisa n'agulawo n'agamba kwata namugamba ekintu kimu olaba tosobodde kunnyamba nga ndi wano ndaajana ng'olowoozezza nti ngenda kutta nange sente zo zisigaza nange nnina ezange ekyo kye nayogera kuba nze sente si buzibu bwange oli mukyala mukozi okitegeera namugamba sente zo zisigaza nja kutuuka gye bwe natuuka yambuuza bulungi ovuyiriddewa nze nviiridde naasana nangamba olina transport konze simulina nangamba katukwata nayingira mu nnyumba ye n'aleeta emitwalo 2 mbw agimpa ng'olwedde singa baali basajja bali nga be bakomyewo baali badde bajja kunzitiraawo ate akulabe nga bakuttaggalewo okitegedde namugamba sigaza ssente zo neeyanziza obuyambi bwo nakola entondo mu buzibu obwo Dijja nakola entondo nenkwata ekkubo basajja ne bamperekera mpaka ku kkubo we twasanga empale yange nendyoka nyambala empale ku kkubo wennyini we twawetera oba trouser nenkwata ekkubo nenyambala ng'agisuddeawo mu kkubo ku kkubo wano katakata kakakkirira kaslopinga down kati liri lye kolansi nagisanga awo n'ogirondawo nenjijawo nenyambala wagendera ku bigere twatambula kagendo kanene okuva wali wansi mpaka waggulu ng'obanyumiza abo abasajja bo wali tobatidde omukazi yangamba abo baki bakozi ba wano Dijja nentambula oba n'abakozi nabo baali bamanyi omusajja nze sijja kulimba kuba baali anyway bayinza obba baali batambuddemu bali bo baali balaga balina gye bava nga byabwe nenkwata ekkubo Dijja nenyambala empale yange mu busoovu obw'amaanyi nga n'obusoovu ndaba tebuliiwo kweyisaawo nenyambala empale neebika ekisaati ekireesu kyawo ekisuuka kyabwe nenninya booda omusajja omu yankwatira 50 nagamba zikwate nemugamba nedda gye ndaga waliyo ssente kuba nali ndese abaana nga bali kukola naye waasiwaasi wa ssente ye yali andeetedde obuzibu nenninya nenkwata booda nentuuka kamba ntuuka we nti kusipa omusajja n'addamu nankubira ku ssimu ki ng'ate eri baagibbye mu nnamba zange ez'okusipa eziri eri ze waleseeyo kuba essimu yange yalinga yange kati ennamba ya sipa nga yo ndala nankubira n'agamba leero owonye naye olulala ndikutta era singa obadde toyinaamu kasente leero obadde owookoma yali akumanyi nze sijja kulimba oba yali ali bulala nentuuka ku sipa natuuka nkuba omulanga ogw'amaanyi abakozi ne bajja ne bagamba oli mu mpale nga tolina kyawaggulu nga sirina kyawaggulu ate nongamba konko nabo balowooza oba ani abakonko oba kiraya nti yakonkona bw'atyo ne mbabuulira buli kimu ekintuuseeko nga nze nanzijjudde amabavu amaviivi gonna nga gajjudde omusayi ntiiriika ne mbagamba bannange mumanyi nti gye mbadde ndaze badde bansitiddeyo ne bagamba bannaayo olimba nga olwo ku makya waliwo era eyasoosa kikola muwala wange nga muwala wo tanyega nga muwala wange ddaba waabinyumiza nti nange olikirayo nti gwangambye ngende nkoleko yakoze bw'ati naye nze we nalabye nga yeekoza byessategeera nentambula nenvaayo nga ye bamukoze biki nga ye mbuno baali bagamba nti like nga wona agamba nti yingira mu loogi naye omusajja kati nga bino abasajja abasinga betukolako basajja basirikale Dijja abasajja abasirikale bebasinga obikola anti si bafumbo kati baba baagalamu kamasa kati ye yatya mundu ya customer nagamba tabitegedde biki n'atya n'omusajja nga ndaba ssente ayinza obutazimpa ate nenzija wano n'ongovera obwereere
kati nakola atya olaba ennyumiza nze maze tuukako buzibu nayingira Dija mu kinaabiro nasooka n'okugenda okugamba nti ngende ku poliisi nga ngenda gamba kati ngende mbagambe ki nti mbadde ngenze kukola ki natya saaloopa musango badde ogenze kukola ki toyina sipa ngere ekitiisootovu bintu bya buseegwera ate bya buseegu ki muli mukola buseegu sipa teba ya buseegu ababikola babimanyi ebibaayo ekitegeeze yammwe erimu happy ending nedda Dija kati lwaki teri sipa terina happy ending teriyo mpozi nga ya bakazi bokka n'abasajja bokka ngenzeeko musipa etalina happy ending tebabikola bukozi abalala bayingirayo tebabikola bukozi ayisweya layira tebabikola bukozi okusinziira ne ku client empulira nedda mukwana teri musajja gwokwatako nangalo zo n'atava mu mbeera omusajja taliiyo teriiyo tebakulimba abaagumye ennyo era olulala bwakomawo aba byayagala tebabalimba nti no sipa kunyiga mibiri kukkiriza basajja baffe genda mu sipa lwaki oba omukkiriza okugendayo gwe tosobola bimukolera obimukola naye olumu oyinza obba toliiwo Dija omusajja yenna agenda mu sipa mute kankikubuulire wano teri musajja agenda mu masaji n'avaayo nga talina kyakoze ne bw'aba tazirina kale tagamba omuwala ngenda kukuteerako n'amunyaga kuba omusajja kasitaririizinga ne bw'oyogera kyaba tasobola kukuyambako nti woowaye aba alaba gwe gana abakazi olumu bagakuba amasimu naye nga omuli ku mugongo omunyiga n'akubira bbaawe kati kankubulire Dija bintu bino si nti noba kyoba ki oba mulimu tugufiisa yenze ndabika ndifala gwe teri musajja ayingira mu sipa mbwagenze munyiga bunyizi taliiyo Dija mpozi era ng'olina birowoozo bingi nnyo ate era newaba talina kyakozeko olwo ng'alina stress jimu tukola nnyo jimu mbiri nedda Dija naagala ogendeko mu sipa my god gwe omuwala osobola okugenda ne bakunyiga wala munno and it is okay naye Dija okakasa kweza engalo zo oyinza okukwata ku musajja n'omuyisaako obwo obuntu bwe bayisaako empolampola siyanze nina engalo zikaluba nedda Dija ne woba zikaluba ku oyiro zigonda sikulimba ku oyiro zigonda olaba gwe mukazi gwe banyiga n'owulira nga omubiri gutadde n'ogamba mwana akunyize nti kwatayo ebbiri okakasa omusajja nga muwana amwambalidde akantu kakomeeri abasinga owaye hijabu aleka abahijabu ajje newali ebyobwereere ate biba byabwereere savisi abagisa toyinza kusanga sipa erimu bawala bambadde bulungi teriiyo bannange nze kankubulire ate era ne bwoba ne muganda wo ng'ali mu sipa uniform ekkooti n'empale empanvu sipa ki eyo ya bosi wange platinum women's spa kati kankubuulire sijja kwonoona amasipa g'abantu naye agasinga amasipa agasinga obungi waliwo sipa gyotuuka ne bagamba bw'okolegana ne client bakugoba naye bwe bakugoba biba biwedde okakasa bagenza okukugoba olwedde muba muvudde mu act kyekikugobezza ne baleeta omulala bategeera batya nti ekikola okikoze ati amasipa abagasinga kati mulimu kamera kyekiri kye nagambye nti abantu abasinga okwagala bagende out calls baba bakola ki bakuwulira nga bakimanyi amasipa amasinga buno bukamera obutini bubaayo bannayite mundaba ku kamera mujja kuba munkoze bubi nnyo ekisooka n'ekisembayo byebyo era bwe byatuuka weebito enkeera nze nagenda bugenzi ku ddwaliro nenjogera buli kimu ekyaliwo nempitiramu buli omu eyaliwo nentandika peepu omusajja we baamukwata the good thing okumukebeza sirimu nga mulamu ne bamubuuza ki ekikutuusa ku ekyo baamukwata batya tulina interview gye twakolera emabegakawo ku NBS ne bagenda nga bamufollowinga ne bamutega omuwala oyo ye gwe baamukwatirako n'amugwamu omuwala oyo gwe baamukwatirako
bebitowe byali till now nga bamubuuza kiki ekikoza bino ye nga talina kyayogera ate nekikwewuunyisa nze ne ku poliisi yagamba tammanya amanyiimu omwo naye nga twaliwo abawala nga bana naye nga abasinga ate balina n'enkovu ng'ate abasinga balina n'enkovu ife nno akaffe kalinga nga akakraka ne kagenda nga omubiri gukula gwedzaawo naye ate abasinga balina abamu engalo zino tezisala naye ebyo byonna n'abeera ng'ali ddala mu horror movie omusajja nenkola esingawo nze natuuka ekiseera nga kaaba omusajja gwenjagala nga tuba tugenze oba tugenda mu acting eyamwa boyfriend and girlfriend chuku sibisobola nga mbugga n'omulundi gumu ne musindika eri olina trauma ngamba kati natuuka n'ekiseera nga nze wembeera nti no natuuka ekiseera ekyandetera okuggala sipa yange ekyasingira ddala bakiraya nti kujja nga bakola bye sitategeera jjukira nze mba obadde tokiraba luli kati nze ekyandetera okugamba nti kanjiggale nga ndaba buli musajja ajja ndabanga y'oli omusajja ali mu kujja kuba ye yalaga jjukira tukuba obulango noyogera gundi ekifo wekiri location each and everything oba okiteeka wali n'ogamba kati omusajja bw'anajja nze natuuka ekiseera nga gyensula wala okutuuka ku bizinesi nentuuka neŋŋamba kanjiggale nga mpulira ntya nga te gurupu zizembadde nteekamu nga bw'obagamba bo tebafaayo kyovulaba n'abawala bali mu magurupu ago manya hookup biki mbeewuunya nze ate nkyabasaasira nnyo kuba tebugenda kuggwawo obutemu mpozi nga bagambye muntu omw aveeyo nti no bakolereko ekizampu naye nga kisa ekyo abasajja bakoze bingi abaana b'abantu bye batasobola kwogera omwo osobola ovaayo n'oyogera naye abalala bonna tebasobola tebajja kwogera batya waliwo ne benakubira amasimu nga tubamanyi ne bagaana nebagaana twagenda ku poliisi natete nga beetaga abajulizi 5 nga amazima ga Katonda tuli abajulizi 15 nga abalala bagaanye naye nga tuli 3 ku poliisi nga bawa nsonga ki bo tebaagala kuswazibwa neweerabira nti n'obulamu bwo bugenda kuddamu bugootaane kati nze nga nze omuntu ntuuka neŋŋamba bw'anaavaayo nannoonya naye kati ogwo omulimu gwa sipa guba gukalubye maada naguvaamu kati obeerawo oti mbeerawo ng'omuntu wabeera okukola kino okola kiri emirimu gyo gyafa ate emirimu gyange emirimu gyafa n'ogezaako okola ogambe nti kanteekewo kano ogenda olaba ate nako nga kagudde fayini tuli bayiiya ba mutwe ne waliwo ekintu ekimu nga kyo ne bw'okola otyo ng'olaba olinga azannya katemba n'ogamba akansooke ntuulemukko noonye ekiddako naye ng'ogamba onoonye ekiddako nga n'ekyokulya tokiraba okitegeera naye ebintu bwe bityo byonna bibaawo mu nsi bituyigiriza olumu nze bwe ŋŋamba bituyigiriza olumu ng'omira peepu nga mmira peepu ng'omuntu abasawo bagamba batya bakuwa buwistwait tewabeerawo basooka ne bandeka like awulo ennyininyini bamumpa ne baŋŋamba nja kuddayo within 2 weeks bankole check up full body wamira mulundi gumu oba wali olina okumira for those 2 weeks olina okumira mpaka eddagala eryo libakuwadde liggweyo then eddeyo nga liweddeyo bakukebere baddamu ne bakukebera buto baŋŋamba nti process y'okumira peepu mbuna eri very like stressful bweruma oyisibwa stressful bwebanga abalwadde basiriimu ddijja bwe batyo babeera ng'omize peepu abalwadde balina ebizibu sijja kulimba siriimu badde wa siriimu wawunga wakola otya empeka ogimira n'ekulemesa okwebaka otulo empeke ogimira ekisooka nnene nze ng'omuntu saagala mmira si nnene nnyo as much bw'oba omanyi sipro bwabeera naye esobola okumiribwa you can swallow it
naye nga gwe omuntu kikubeerako mu mutwe ngamba ne kati wekigaana ne bankebera nga nina siriimu okitegeera nentandika eddagala nenzaayo kunkebera nga ndi bulungi omusajja tugenda kutuuka ku poliisi bamukebedde siriimu naye full body check up nga naye ali bulungi Dija nga ekisajja kiramu ku ddwaliro lya poliisi ng'ekisajja kiramu ne bamubuuza oli mulamu tutambuza siriimu kiki ekikuleetera okuba nga oli mutemu kiki ekikuleetera okuba nga okola bw'oti abo abawala okakasa oyo omuwala oba oli bisobola omuvaamu tebisobola omanyi kye wabakolako twayeewuuba ku poliisi okumukwata omusiba naye nga yakugamba ono mumanyi oli simumanyi oli naye simumanyi naye nga agamba ebyo byonna mbona abamanyi tutuuka mu nnyumba y'okumuceekinga ng'ebintu byaffe gyebiri waliyo bino lipstick busawo nga wakatutte nga ebyo ebintu ebirimu mukazi we nga wali alina olubuto Dija omusajja akola ebikolovero ebyo ng'alina olubuto omukazi we alina olubuto mu nsi muno olowooza tuddawo ndowooza avaayo namuga ngenze kukola mami ogenze kukola kyova olaba buli omu oba yalitegedde n'omulimu omusajja gwakola kuba newonagamba nti nno ki abasajja abafa abazaala abaana be basinga otutigomya ensi be basingira ddala kuba kati omukazi we yali lubuto nga luvudde naye Dija naye nga ali wali awolereza bbaawe naye nga awolereza bbaawe nga n'ensawo zaffe mweziri nga tamubuuza nti zino zijjeewa tugenda okukeerera wansi w'ebitanda biki kati nno abba ebintu nno ng'alina waali nti n'ennyumba ya Lakizali naali mu nnyumba ya 800 akazigo omukazi talina gyadda yakigwamu bannange sente zebintu byokugumenya erudda banaye si birungi osanga omukazi ng'agumye ebiri unnecessary ng'agumye omukazi bw'olaba ng'omusajja akulaga red flag agenda ne bw'oba omwagala ojja kufuna gozzaawo red flag mbasajja nazo nno nga teziko okitegeera bw'owulira ng'obikooye beerako wekka ogenda okuyimuka wateesiko ng'ofunye bababeezaawo tebalina mirimu ffe abakazi tusobola okwebeezaawo olaba osobola okuwa omusajja olaba omusajja asobola okukulekawo wiiki ng'akulekedde za wiiki naye nga tezimala n'otetenkanya ng'omukyalo oba ofumbye kacaayi ku kkubo oba osiise chips eba njala kati ebintu bwe bityo byonna byaliwo nga tetolina kyabikolera ku ssaawa zino nze noonya n'ekiddako nekibula Dija omanyi obusente bonna kati maze emyaka 2 ntudde waka ntudde waka kweyiya era kino era abapasita yafa bubi kino kyolifa toweerabidde nali kyogedde nako olaba nakoma ku muggo gw'entaana nenziramu nemba mulamu kati wowavaayo kubijja wakola otya mpulira bagamba nti okugenda ku malaala agatali gakwate mwahavingirako ne gundi n'ebyembyone nze kankubuulire sirina ssenga nti yantuuza naŋŋamba gye bali ni teri yali atuddeko n'agamba nti mu kisenge bakola kino nti mwana wange oli muwala keera ku makyo naabe ku kino nti mwana wange bw'otuuka mu nnyumba kubamuko kabaani kolako kobooti taliiwo olw'eddiini eryewaka ebyo ebintu nga tebiriiwo kati nga ogambe nti nkubireyo omuntu wange sirina na ssenga gye bali nayo si balina balinga abataliiwo kuba teri yali akutte naga mwana wange booza bwe batya empale oba bakola bwe bati oba okunaaba abaana bangi abali eyo tebamanyi kunaaba Dija naye ogera n'osoma kati social media zajja n'osoma n'ogamba eyo omuntu anaaba bw'ati kwe kutukula ndi mukazi munene woonaabira obubi owunya osabudde abanene nedda omukazi omunene buli w'obanga agamba nti nebbugu mulize disitulo entuyo ziri gye zibadde n'otandika okuwunya obubi kyova bagamba abakazi abanene olumu bawunya
awo mbagambira bakozese ku majaani ga nakyo okitegeera ati ebintu bwe bityo naye nze nsaasira abaana abakyakola ebyenje emirimu ebyo nti boosa ngambye genda wano kati bankubidde nti mugende wano babikomye bajja batta ate abaana bangi be basse nga tetumanyi tubasanga myala okitegeera nga gwe kanyaga kala akawala akalungi okitegeera akawala akalungi bayinza kakoze eki kati abasinga bagamba oyo malaaya tebuba bwa malaaya kuba kunoonya mbeera mukwano wali ojja kukola omusajja oyo masaaji akyukeko akusabe happy ending era bw'oginsaba ng'oteekako ssente za happy ending emazze kukola ssente kati ate omwami wo sirina mwami Dija ate boyfriend wo gwe waŋŋamba oyo taba mwami omusajja ye muntu agenze wamwe n'akyala naye bano emiyayi naye bano abasajja b'omu Kampala ajja n'akugamba gwe mukazi wange n'abeera naawe omwezi gumu emyezi ebiri n'akukoowa n'ayaleetayo omulala atandika kulaga red flag mpola mpola ng'olwo kugoba naye nga bannange happy ending mugiveeko mbi happy ending kunoonya bulamu omusajja tagenda kugamba kuwa $5,000 oba kino ekintu ekitaggwawo madanga bwekyawa no right now I can't do it naye omusajja tasobola kugamba abamu n'omwana omuwala ali yajja kulanga ekyapu nedda mukwano si ku buli omu aba takola massage omuntu akola massage olaba mukazi wawaka ovaawo n'ogenda ku neighbor oba ogenza kola kyababbaawo ng'ate bangi betumanyi abo si be bakazi b'omubyalo nedda mukwano ne mu Kampala mwebali bana balina omuzigo ogweguti n'oguba si bwe gutyo ab'omukikomera maada obwenzi buli wamu ate mwajjamu ne bino tino nga mulowooza nnimba ndowooza obwafala bwange mubulabye wuno omwana asinga buli kimu nedda si kusinga Dija naye ebintu ebimu tubirabyeko ffe tubirabyeko nze nagenda okugwa mu bizinensi eyo nagigwamu bugwe nga bagimbalidde nti eriko ssente abakazi benzi nga sikitegeera Dija woba okyalina omukwano gw'edda abalanta abakyuka dda eyo baavaayo gw'edda kikyotegeeza omukwano gw'edda Dija abeerako ku musajja omu newakumma ekyokulya obeerako oyo naye okitegedde buli kati omusajja akugamba no Dija tukola TikTok omusajja najja nagamba mu inbox nkuwa akakadde ojja akakadde mwezi yaba sikulimba basalasala ebiso okitegeera mwe pricinga nga it is nkuwa akakadde omusajja n'akulimba n'ogenda Dija tosobola kuŋŋamba okutta otadde amabeere ebweru okutta oyambadde mmini ozinya okoze bino ebyoku TikTok bye tulaba Panadol yejjiramu ddala engoye n'asigala buti aba alina kyatunda kati okitegeera n'oŋŋamba muno tobikola era n'oŋŋamba gw'oli wakiti bw'olaba hajati gwe bateekayo n'ogenda mu shosho bino ebitambula nga obutambi butambula n'osanga hajati nga yeebikiridde naye ng'abikola nze ebyo sibikola ate nno kankuvule Dija gwaliba nti kyekiri kyekugamba nti okyalina omukwano gw'edda nedda si mukwano nyinza oba nga siri mu mukwano naye sirina kimpuzumyano nawali nze sente zembeera njagala $5,000 nja zikola si buli omuntu akisobola naye ate abaana nti no jangu eno gwe $5,000 kankubulire kino Dija ate abaana n'eddiini yange tenzikiriza eddiini tebikkiriza Allah so okukendeeza riziki nga buli sente gy'okole kuyita mu ngalo lw'ebyo ebintu byakwebakabaka n'abasajja buli omu si buli omuntu nno gwo nga bw'olaba Allah w'omutya nti buli omu abotya omuntu atuuka ekiseera ne yeekyawa Dija abasajja batulekedde abaana kati bwe mwegabangula ne tekuba kwegaba okwo tekuba kwegaba Dija kuba kuyiiya mbeera Dija osobola onnoonya $5,000 ezitandika ka chips ne zibula nze nazinoonya ne zibula kituufu
nteeke ku kkubo ngambe nti kale nfunye ka kiosk oyogedde nnyo just data wa 12 nezibula nga temuyina nga ate n'ekyemisana tewalidde nga newosaba nze nasiibako nze Dija nabeerako ndi mukozi okumanya ndi mukozi nze nanaabako n'essusu wange why nga tulina mazzi nga sirina ssente zigenda kugula mazzi solaba ati ate wali oyonoona naye ate nga nyonoona onaaba otya ssusu ate weeyongerewo eddugaze kankubuulire lwaki nakikola amalusu mu katambaala nedda Dija lwaki nakikola by then nga naakajja mu Kampala ng'oli fala nga nina fala simanyi nti beetunda oba bakola ki oba bakola kino ati wali oyagala weetunde ati nga sibisobola tusabe Allah tusaasire bannange era nze nkubiriza buli mwana ali buli muntu wakukirozaako abaana bano bye boogera ne mugamba era bannanga Dija mutukyaliza ate oyo ate bino banne kambabuulire temunasinkana mu bizibu mu maka gammwe abamu bagendayo nga tebeeyagalidde Dija abangi bali mu maka gye bava abangi bali mu maka gye bava ne bajja ne bakola bino lwaki omuntu abakola masaji be basinga nti no balina abaana singa nti nno babadde nti nno Dija abantu manyi basinga omumazi nedda basinga mazi ani abayabawa abaana abo anti awo batata kitegeeza osooka n'ogezako sayidi y'obufumbo bwegaana n'ogenda mu kirala ekikuleetera amangu okole ekikyo tekisoboka kugamba nti no bano abaana abato fani gye bali mukole obwakadaama you should stop these things obwakadaama gye buli ababusobola kati olaba ndi fala si fala nawe olina ekiti ky'olimu nga ggwe ate era waliyo abali mu kiti kyo bw'otagenda kugamba nti nooba kyoba ki ekyo ekikyo nti nze sisobola va ku musajja wange ne bw'aba alaze embeera nze ngenda mmuvaako nsobola okubeerawo sitayagala kwe kugenda mbuno neeryemu mbu bampe ssente mu kya Julayina okitegeera mba sikyagala era nsaba Allah nze Dija nabeera ku sipa eyo fine omusajja yalividde mu mbeera naye nze sigaba byange nze muntu akalubira ebyange si nze mulungi ennyo naye byange naye ng'ekya Julayina mukigabye okwo kwonna ku social media abaana kwe bali bakitembeeya toyinza kungamba mwana ayambadde akasikati kakomeeri nti talina bantu bajja mu inbox nkimanyi bajja kunkuba bayogere bingi waliyo n'abeeyambula ne batafunayo yaddaze mu inbox newaa tebafunyeyo within a while baba bajja funa ate kankubuulire teri basajja kweyambulamu tebalina yadde abagambako nza agamba muno kinyina n'abamu be nali mmanyi nga ba tikitoka kati ba big tikitoka nga baali bakola delivery nedda si delivery nga bamu bajja abasinga okujja mu masaji kinyumo ekyo kinyumo ki kinyumo ki nti munna agenda kugamba akaana kankoze bwe kati ate ekyo kinyumo ki gwe toli musajja naye abasajja bo bakimanyi omuntu just n'okukonako obukonyi bwati ku mubiri nga olaba babakola masaji mu saluuni mu mutwe n'avaako olwo wali nga yeeyambudde amaze okunaabako wali kutuza otubuguma ate nze nsaasira abaana bakyagamba nti nze wiiki eno mumpisiza mu mboozi y'amasaji nange mbawuliddemu ate newuunya nnyo n'omuntu atuulaawo ku mutima gwe n'agamba nti nze nyina omusajja wange oba owulira nti wuwo ng'ali wuwo ebyo nammwe Dija nkikubuulira ng'ate nyinako ne experience lwaki nkyogera gye bali anti no kyeni mutegeeza nti omusajja abeera wuwo ng'ali waka eyo njogera waliwo abasajja abeera ewuwo ng'ali waka n'ebweru nga wuwo nedda Dija ku 120 be baliko era basigala weebali my god basigala agabiri weegali nga naye era nago gagenda goonooneka olaba ffe twakulanga mwajja nnyo obwesigomba abasajja bula beekutuusizza bakazi bakyabalinamu si ekyo nti twabajjamu obwesigwa kuba nayonoonesa olaba bajja malaya ku kkubo n'agenda n'afumba kitegeeza n'omusajja oyo asobola ottereera kasita omulaga nti no you are real ate onyiiza bunyiizi abasajja tebatereera tubamanyi naye ate tunakola kitulina ebbeera abasajja abo nze mbaagala kuba be batubeezaawo
kuba kizibu nnyo okutambula oba ne kati nganze ntunda juice kati nenkuba bujuyisi bwange nembutambuza ogenda kola kampani ya juice tukuwagire ku mikolo ogireeti ku Ekike Media tugirange ebyo benjagala okuwulira naye wona agamba mbuno nkuba juice naye olumu okuba akadomola ekyo kyoba oleetewo omusajja dija abasajja bakati babeera mu bageyininga tebakyaliko biri ebyokwekweka bw'aba alaba nga tasobola kukukwana agenda kukwanisa ssente ze I swear nze kati tolina kyoyinza kuŋŋamba ku musajja nze omusajja bwe mba ŋŋambye nti kanziremu mbeere n'omusajja bw'oba oli mu nnyumba awo nkwaniriza nentegeka n'akamere n'olya bw'ovaawo ng'ogenda ogaba ekintu sikyabikola ebyo ddiija I swear ndayirira mukwano ndayirira ku baana benzaala okubeebakako nedda mukwano nze saakakolanga nti nkakola nti nno kinze nakozesanga bukozesa baana ng'obapangira kupositinga nze connecta pimp nze nalinga pimp ng'omuwala mufunira kiraya nti n'agenda n'akola najja n'ampaako akange bw'oba okoze 15 nga nze awa abaana abava mu byalo ne bajja bakole ng'akugamba nze anti nzize kukolera mwana wange omusajja yandekawo naye njagala omwana wange asome tabeeranga nze sifuddeeyo oba ki kasita omukebera siriimu nga mulamu ate kati nno nga tupositinga ku mitimbagano omusajja asiimye kisinzira weetezewo otya bakuwagale nze dija siina figa yakwetega okola otya nze ati kyovola nalinga sibikola sikulimba abasajja bwe abakazi bwe muti abakiga babaagala nnyo nedda mukwano mubeera mu buguma abasajja tebakyaliko ebyo naye nga embeera bwetyo nze nkubiriza bukubiriza bawala beyambe bamanye ekyokukola bw'aba abirimu anoonyeyo akabizinesi nga kakakola ebibye naye gye bigenda mu maaso eyo kababa abaana betuzadde nze nsaasira ne baganda baffe sawalla abataasi tubateeka mikono gya Katonda kuba munnaye bino ebyensi bw'otabiyingizaamu Katonda ensi tetambula kankubuulire anti Katonda akola n'abantu tebakimanyi nze kati wenyinza okugambira nti Katonda akola nze kankubule dija okuva wenava mu ebyo ebintu kaluka kabaka viri nze sikasiba mbeera mu kusiba biswayiri sizirina ezo zengenda okugamba nti ngende nkola enviiri ate zengenda okukolamu enviiri nga ndi mulwadde balaba tetuugira tetuyambala bulungi nga bagamba oyo tamanyi kwambala tetulina ssente teziba na ssente naye omuvumba osobola dija okugufuna teziba ssente naye ogamba ngende ngula olugoye nina okusasula rent kati nsula mu kayumba ka mitwalo 10 dija nga wakati nange neegomba basulako mu 15 eyo lakizale kale 15 nze mba njagala nange mbeereko n'ekinaabiro mu nnyumba nze ate lwaki ntuuka mu 5 nga sirina lwaki mba nfuna ennyumba y'emitwalo 5 sisobola kwegomba wa mitwalo 5 mpozi nga nfunye bizinesi nkwesobola okuva naye nga si ekyo lwaki mba neegomba ewa 5 nze neegombako 15 akalimu ekinaabiro nga sifuluma wabweru ako kaba kalimu ekinaabiro abeerawa gye buli obuyumba si toyi kinaabiro toyi bayawa bweru it's okay nange nnakoowa okufuluma amagumba nga gonna nga taddeyo nti ngenda kunaaba ekinaabiro kyonaabiramu nno ogenda okituukamu ng'owulira oyagala kufa mwana gwe nzijukira nange dawe dali ku university waliwo omwami omuyita Haji Magala ali awo ekiweka abantu abasinga obungi mumanyi kati nze bakwano bange abasinga obungi baali basomera Kyambogo kati nga njagala nnyo bbeera ekiweka ng'oyo omwami alina obuyumba bwe yazimba nga yabuzimba bulungi nga busingo nga kuliko ekiyigo nga mulimu ne toilet nga mulimu akayigo naye buli obuyumba nga buli nga kabeera kako nga katinibwe katimulimu n'akayigo dija nawe kaba katene naye nga kalimu akayigo ne dija nyumba etalimu kayigo etama tolinamu kafaani bwe gwaka ng'oguwulira ekiro
DJ omusana gw'ekiro abantu bakimanyi. Omusana gw'ekiro oguwulire ebbugumu likkuba n'ogamba ye bannange. N'otuuka n'ogamba ye bannange nze nazza gwaki. Naye nga twali tuveddeko mu nnyumba ennene ennungi. Ate nga si nti no tubikola bino byonna. Olumu famire zaffe ziba ziri standing. Naye nga olumu tebasobola tuwa buyambi. Kasi gwe taatawo ow'amaanyi lwaki takuyamba? Si w'amaanyi kiri awo. Si w'amaanyi kiri awo. Naye era ng'omuntu nti oba ne waba kyeyamaanyi wa ku kyalo sort of we bityo. Kati gwe omusajja wamala n'omuggulako omusango. Ffenna twamuggulako omusango. Ne tusigala okumanya twafuna omuntu yatuyamba. Twasooka kwogera na kanali. Mugume. Ne tuddamu ne twogerako n'aba NBS abalala besittakyajjukira mannya abamu. Ne tuyambibwako omusajja gwe bayita Babayaga yanyambako okunkwasaganyako ku bintu ebimu. Ffenna ng'abantu ebiseera ebyo tulina okwewuuba ku poliisi buli ddakiika nga yatuyambako ka transport n'ekyokulya olumu. Bannange abalungi abali ku HK Media mwebale nnyo okutulaba. Tuli ne Anisha olunaku olwaleero ayina engeri yonna gy'asobola okuyambamu Anisha. Noonyaako saagala bba namba ya mwana muwala ono mpozi yabawe TikTok ye. Tekyetaagisa. Wabula wakoowa. TikTok yange ngikolerako mirimu gyange. Wakoowa. Kati ate biribu kyogambye nti tokyakola. TikTok yange nteekayo bujuyisi obwo nkuba juyisi nemuteekayo olumu nembako kati tebakuwagire ne bagamba nti katukompasetinge tuguleko juyisi nga wa miliyoni emu. Mba neesiimye nno. Kuba eyo miliyoni esobola okunkyusiza obulamu. Byonna bisoboka. Nze kati kankubuulire Dija. Fayini tubibala byonna tuba ne pulaani. Nze kankubule ne wenfuna ka kioski nenteekamu muvumba w'engoye z'abaana. Nkayiriba. Nze nkola delivery. Dija nyina olulimi olutunda. Kakuba omulimu ntino wakuba nako okunkozesa. Nze sagala kunkozesa kuba nze ate bwendaba boosi wange nsobola ogamba byakola sibye byate nga tebagala bba wabula abasinga. Nene kioski ako ngoye za muvumba nzirina ewange. Nafunayo emitwalo gyange gyalinga 10. Na busonda within 3 months. Nengena nenjiriba night ez'omuvumba. Buli night eviirayo ku 2,000 ku 3,000 nga njitunda 5,000 nga ntambula. Okusobola okwebeezaawo nga ntambula Dija. Nze nga ntuuka ekiseera nga nnoonya n'obutale we bubeera. Nteekewo obuntu bwange. Bwe nkuba juyisi ngenda ku maduuka abatunda ne mbagamba munnyambe muntundireko. Bontundirawo akadomola ne kaggwamu nja kulekerangamo ebbiti. Litatano ya mmeka nkuwagireko? Litatano ya juyisi njitunda mu kitundu. Juyisi kigosinga okukola yo best selling? Kisinziira omuntu waba alina olusazi simuteeramu butunda. Manya gundi micungwa. Naye nga kati ne juyisi gwe nali nga ntera okuba oyo abalansinga nga juyisi bano abeeyerusa kuba kubira oyo juyisi ng'omunywa. Olumu obutunda nembukuba omuntu wangamba nti ndeetera delivery. Nze obutunda mbukuleetera Dija siina boda nti yendeetera. Ate kati era we banaakutuma obutunda ne baddamu ne bakola ebyo. Tebiriiwo. Nze kankubuulire newokola booti. Manya nti kati onayagala kwana. Nenkuma amaaso gange okuntunuulira. Siri mulungi nnyo. Siri mulungi okukulaga abantu. Naye badde njagala abantu balabe ekyana kiwala ekyebitijjula bwe kyogera. Abangi bammanyi. Ate bati. Wakuba tebasobola kuntegeera essaawa zino. Definitely. Tolinga nze mbuno wenseka mbu bajagala ya Dija. Naye ng'ate omuntu bw'aba mpulidde asobola bw'aba amanye embeera gye nayitamu eyo asobola okugamba nti abakumanyi that is this and this. Yeah. I get it. Naye ebyo nabibawo twasoma. Nze nasoma Dija. Senior 6. Nobeera ne senior 6. Nensoma kusi kubonaabona.
nze nalinga njagala nnyo DJ okola ekintu nga kyange saagala kunkozesa obulamu bwange bwonna saagala kunkozesa njagala ekyange kuba nze nnyina buli kimu kyensobola okugamba nti kati akalango bakakuba bwe bati kati neetaaga owa kamera ntuuliremu ankwate obwo bugundi bureezi bwe bakwata neetaaga essimu ey'amaanyi ngenda nenjikwekolako DJ nga bw'oli awo nenkugamba ngenda kuwa $2,000 nonkwatira eyo quality ye okunkwatira ka quality ako nze nompa ebyange gwe n'ogenda n'essimu yo kuba sirina ssimu z'amaanyi bwe bito bwe mbikola obulamu bwe buto bwe mbuyiiya nensobola ofuna school fees ez'abaana kati masomero gagenze nina abaana 3 tukufunire yakukwatirako bekiba kisobose teri atayagala buyambi naye era wekiba kisobose era mba mweyanziza nnyo abaana bamenya nina owayingidde bebi nina ow'omu P4 nina n'owa siniya maada ng'ekintu okikwasiza ayingidde buyingizi siniya taata y'omu ababiri ono ayingidde bebi ye muntu gwe naliŋŋamba nti gwe ŋŋamba gwe mbeera naye nakola ebyamazongoto nange ne mmuvaako kati komaawo anti nze kati siri kati sinoonya baana ate sinoonya bufumbo nedda ddiya abasajja tebacooka kyeyakola luli kati akibikkako akujjukira nti wamubeererawo omusajja olaba obeererawo omusajja nakwata ekkubo nkeera nakulekawo n'agenda nayanjula naye ng'ate akugambye agenda safari ya mirimu nze nalinako omusajja nze kankubulire ka short story n'okundeetera ogamba nti kankole massage oba ngambe nti kanfune business nkole nasooka nembeerako n'omusajja DJ n'ayagala mukwano gwange n'amwanjula nga ndi lubuto nenzaala omwana wange ku myezi 6 myezi 7 myezi 7 nenzaala omwana ne bamunsalamu naye nze nabasanga beegatta nengwawo ekigo mu buliri bwange by then nali loan officer nali nkolera mu Premier Credit by then ate nga ninaeyo simanyi oba okimanyi mubamu abantu Allah bayagala nga Mungu akwagala naye nga tomanyi nze nkubuulira from the perspective of religion waliwo abantu nga Katonda akwagala naye nga tomanyi nze natuuka n'eddiini nesooka nenjivaako ddiijo social media ekuvuma nekuteka mu place nogaba naye abantu tebanjagala naye Mungu yaba akwagala bwekiri okitegeera natera wamanya Katonda nti gyali munnaye kyova olaba otuula nze natuuka ekiseera nga neevuga nange sipiidi bye sitategeera naye kati omuntu ayinza okunsanga n'agamba banaye n'omulaba bwafaanana nze nali njaka era okyayaka just osibye busibire enviiri nedda nze sisiba nviiri bijja sirina ssente ayisweya nkyogera ntya Katonda eyantonda nze sigenda kwata $10,000 oba $5,000 ngende nze nzire mu nviiri nga n'ebitabo by'abaana bikyanzoganya sisobola ddiya sisobola nga bwokiwulira njagala onyumize oba simanyi oba nakunoonya mu paati naye njagala okumanya ku mboozi oyo mukwano gwo ate sikakasanga olina obudde obulala for me kuba n'okufuna olwaleero okubadde kupalapalanya nnyo ate esaawa zino nzize wano naye ewaka wentuula wenkolera kati nzigaddewo tebali wadde antundira naye ngaewoyo waka wewali buli kimu nti nkuba Joyce wange n'abeeramu abantu bamutegeera abo banneyiba bamutegeera n'omanya nti nkubye Joyce ntuteko ku dduuka emiryango bantundire bw'aba taweddemu olumuno ne bakakuddiza nga we wakataddeyo ka Joyce olwo omanya bikusaza nti Joyce bw'asulamu abatakusobola kukola quality efa abantu kitegeeza bw'obawa ebifudde kitegeeza n'olulala tebajja bisobola bikola ki n'ogamba kantunde night n'osiiba ku tikitoko buddata ne bukuggwako
n'okubira buli muntu nze nakuwa n'okukubira abantu agenda kufunayo wa deliver n'omunga musajja tewetaaga kugenda ekintwalayo nti client bwemba ngenze kati nga mu ebyo binaiti byange neŋŋamba kati njagala kubaguzaako ku bunaiti bwe ŋŋendayo ng'obadde otumye delivery y'akantu kamu ndeeteramu obulala busatu so that nti noweegomba n'oyagala n'ogula n'obulala nze nga jesse era ekirala kiyinza gamba ng'abaana buli omu akola ebibye nze singa nyina obuyinza nze sipanaali zijjeewo nkimanyi gye bali agenda gamba oli musiru abisipa ebitubeererawo biki abamu tebabitegeera bagamba atanekona bakyogera ate mu Luganda n'olyoka ojjukira okubuuka tebamanyi kiffe tugenze si nti no tuli ba retired wabula mbeera ku ssente ziri mu sipa sisobola kuba nti ntudde waka ndijja buli lunaku nayingiza akakadde otya Katonda ezo ssente wazikolamu ki nali nagulayo bupoloti buli awo butudde abumu nanzimbako ne ku buyumba obwabapangisa tebuggwanga sipa eyingiza akakadde olunaku ya ate bw'osanga bateredde obulungi waliwo sipa eri awo sijja jogera linnya ogimanyi ekipande baakijjawo naye waliwo sipa eri awo bw'osanga sigera kudipendingira kwemu besiti ate endala kirasi ndala kati kankubule bamalaaya tebakyali ku kkubo bamalaaya bali mu sipa sikulimba kuba wensonga wali omusanganyirira gwamunoonya si yakunoonya ab'okukubo bagenda baggwako abaana ajja leero n'aleetera munno omulala n'amugamba omanyi tugende abamu bava mu byalo nga tebalina kye bamanyi ne bajja dija ne babasomera kadiiru buli lunaku kira nti wajja n'akugamba happy ending nkuwa emitwalo 10 abala olunaku befunayo 5 gye mitwalo 5 nze kankubulira abawala balinga banteresa ssente zaabwe n'abasukkawo nze nyina abaana b'endaba be nali nkozesa abasinga bakola ebyabwe abalala bakyabirimu naye si nti mbafolowinga wabula mulaba bulabi abamu bagezeeko n'ebweru gy'ogamba tugende tukole ne bakomawo ne babiddamu nga ye kyamuyingira nze sisobola genda bweru ku myaka 2 dija nenkomawo nenziramu ebyo naye nze sikisobola nze sirina gwendekera baana ekisooka abazadde bange tebakkiriza baana bange simanyi nze dija nali nsoma koosi ya nursing nenfuna olubuto lw'omwana eyasooka ne baŋŋamba fuluma ewaka ogenda onoonya omusajja tatawo olubuto nembikomyawo ne bangoba ne banzaalukuka nenzirayo neneetonda ne banziriramu naye era tekijjaawo kiri nti wali wanzaalukuka nze ntuuka nenjagala okukubira muzadde wange mugambe kyenyina ku mutima naye nga ekulaga talina buddebo nze neneegoma ne bataata b'abalala siri mukulu nnyo nyinza okuba nyina abaana naye ng'emyaka mito onyumiriza emboozi bambi mpulira entuddemu mulo yenayinayo kyasobola okuyamba omwana muwala ono noonyako mu ngeri yonna gy'osobodde nze nkozesa omukutu gwange okuyamba abalala naye si ku pressure oyo yekka abeera asobodde njagala okubebaza olunaku olwaleero sigenda kuba nga nsukkawo wano mbadde ne Nisha abaana abawala abeeyiiya abaana abawala abakozi abamanyi ekyabajja mu kyalo yono gwe ntudde naye okusinziira ng'ensi bweri ebintu bizze bikyukamu ebintu tebikyaliko ani yavudde mu kyalo dija ate abaana abakyava mu kyalo webanga bakyajja nga bazze kukola ebyo Uganda ekyalina omulimu munene nnyo simanyi oba bayinza kuwera masipa kubanga ne bagawera abaana balina engeri gye beetegeramu ate ku ngeri nti social media ziyingiddemu olaba mwana
ogenda n'osanga nze nali nga nnemedde mu biguruupu ebyo bye nalingamu naye ng'abaana abagula abawala baana bato atetenkanyiza ba tuition oba kino ayagala akikwatemu balina olwo olugero nti njagala nkikwatemu nkirabe kyewaga biki bannange munzikirize mbasibula olunaku olwaleero yenze Hadija Kigozi kujjukiza nti weerabira kozesa amajaani ga Natural Tea Hub gwe wenna alina waiting ekususeeko banonyeko ku namba yabwe y'essimu bajja kubeera bakolako obulambalamba neyanza nnyo bakwano. Assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullah.